Atera manager wa Expeno sebo yangu eno sebo yimirirako bakulabe bawubireko sebo tulinamu omukulu sebo bawubireko okuva mu 77 media musi sebo nange kankwanjula obwedda gwanyanjula bawubireko sebo egenda kubanga ennaku z'omwezi 8 paka ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omusanvu. Sebo tweyanziza ow'ekitiibwa meya bannaye tubakubireko mu ngalo chairperson wa district n'ow'ekitiibwa meya tubakubireko amasomero bangi gagenda kwetabamu twakisa kuno okwebaza amasomero nga okutuwa omukisa emutukkiririzaamu ow'ekitiibwa vice chairperson Sebo chairman yawandiikira amaka services bureaus tubeebaza kuba be bamu era ba sponsors b'Omwoleso guno bannange tulabenga nabo tubettanira mu ngeri kwebaza radio Simba femwe mweffe abo bo be bamu ku ba sponsors b'Omwoleso guno beebale nnyo beebalire ddala aba wave enkola ey'okusindika ssente nga tukozesa wave etali yasasulira tubasaba mujeyunire kuba kati enkola omulamwa gwa festival egereddwamu okutumbula bizinensi zaffe mu Mukono yonna. Tubeebaza ow'ekitiibwa meya bane mumulaba mumwongere obugalo ayimiridde wamu n'enteekateeka eno okulaba ng'entambula bukwakku egenda bulungi maaso. Disitulikiti y'Emukono olwaleero tuli wano okutongoza Mukono Street Business Expo kigenda ku record etongozeddwa ate era mwenna mufeeyo okuva ng'ennaku z'omwezi 8 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 tusoosowaze tujanjawaze ensonga eno abantu ba Uganda yonna bagitegere bulungi nnyo awamu n'ebigambo ebyo basiba ne bannyamu nga mwami Envula ebyo yabadde abategeezezza nabadde neetonze mwami Erisango oyo sebo mukulumeeyo tukoze bulungi nnyo speech gy'owadde wanendaze nti ekibuga ky'Emukono n'eggoma obitegera bulungi kubanga abakoze abeera kye bakoze abasobola okuleeta amaanyi gaabwe bagagatte ku Expeno nkakasanga buno bategeera bulungi era otuwadde obweyamo you are going to reach to these people oba mobilizing bajje ekintu kino bakyongeremu amaanyi basibo ne bannyamu omuntu bw'avaayo ku mulundi ogusooka n'akola ekintu manyi asanga obuzibu bungi asanga okusomazibwa kungi naye bw'alemerako amala n'atuuka ku ddere kulu bano abaavuddeyo okuleeta Expeno nga yeesoose okujja mu Mukono district nze ndabira ddala nga bakoze ekintu kya bbeeyi bwe mubanga mwagala okwongera okukikakasa mukunga abantu nga mwami Katerega bw'atutegeezezza tambuza amaaso gatwale ku Bishop Stage atugambye era atukakasizza nti oluguudo olwo ku Bishop Stage ng'oyambuka ojjeero ku UCU owete ng'otuuse sayidi awo otunuleero ku district kati bw'otuuka awo ate okkirire okutuukira ddala ku Wakisemanga bagenda kubeera abasuubuzi ba Mukono district abantu ngabo ne mutabakubirako mu ngalo ne mutabeebaza so mubawagire ensonga eno eveeyo bulungi nga bannamukono naffe tugendeko ku terefayina tugendeko ku BBS tugendeko ku Bukedde TV tugendeko ne ku NBS ne ku NTV tolaba nga kiba kikola bulungi nga Mukono kubanga abeekabaali bajja kuba batutunuulira
nga batulaba ku TV naye ng'ate tukulembeddwa meeya wa Mukono ne ssentebe wa disitulikiti y'Emukono nga bano abavubuka tubali mabega tubawagira ensonga zino zifeeyo abalina bye basobola okwolesa babireete Mukono disitulikiti naye beere ku maapu si weewaawo basebo ne bannyabo n'olwekyo basebo ne bannyabo tusinziira wano ng'abakulembeze ba disitulikiti y'Emukono okuwaayo eddoboozi lyaffe ery'omwanguka nti tuvuddeyo ng'abakulembeze ba disitulikiti y'Emukono okuwagira nessa kuwagira Mukono Street Business Expo siweewaawo twongera okweyama nti ng'abakulembeze ba disitulikiti nga twegattiddwako meeya ensonga eno tugisoosowaze nnyo mu bye tukola byonna abantu ba Mukono tushayininge naffe ku bbendera oba ku kalenda y'eggwanga lino n'olwekyo basibo ne bannyabo mwe n'abazze wano njagala okukubira omulanga bannamawulire ensonga eno mugiteeke nnyo ku mwange ate era ntwale omukisa guno okubeebaza olw'omulimu gwe mutukoledde nga bannamukono mukoze omulimu mulungi nze mbeereeko eyo nentunuulira TV nga ndaba abaana baffe mukoze omulimu mulungi musasa amawulire ate nga mugasaka with commitment and with passion mugende mu maaso amawulire mwongere okugasaka ensi yonna etegeere nti Ssaabasajja Kabaka alina essaza ly'Ekyaggwe erikulemberwa Ssekiboobo naye ng'eno wansi eriyo mituba 9 eriyo mituba 8 n'abakulu kati ng'abo abasobola okusemba ensonga zino zitambule bulungi basebo ne bannyabo mutukoze obulungi ebyamata mulaba ebyalandisi abo ngenda batuukirira temunakyemwolesa omulejajo okutereeza ettaka lyakola atya okwewera abafere ekyo kigenda kuba kinene mwe temukibulamu okujja kwammwe kujja kuplaza the first business overstrade expo in Mukono Street Expo in Mukono and festival yakozebwe bwe tuligiddamu 2023 ate bali twewuunya nga buli omu akifunye akolaki akyagala sisitawaali na saluuni mulete n'ebyuma byabiteekaawo n'abaana ategeke ne baanaakola ku olwo nga buli muntu banoga baategese ekintu mutwe gwa Sejjoba Kasasiro Organic Waste Abakulembeze briquettes mubaleeti nawe oyinza okuleeta omuntu ojja kumuleeta wano tulabe ebintu bye tutwale essimu ye buli muntu ajjanguga mu mukyala alina suti mumanya ali nsambwe aleesa amaanyi wano mukolinga value Kasasiro ng'akola briquette amanda agafumba atajja ku kyalo ng'ayigiriza abakyala ng'avaawo ng'abalekedde n'ekyuma ekinaabukola mukiraba mulimu abakola sabbuuni wano waliwo abakola sabbuuni wano nze nange nsobola omukola through the process called saponification a division Mukono Central Division the municipality which I lead Mukono Municipal Council ate ne district etambuzibwa Dr. Reverend Peter Bakaluba Mukasa ali wano mumanyaga Asumani Muhumuzi tusaba mutuwagire banjawule base abantu betwagala nabawandiiseeko wano kubanga amamanyi era nange wenvaano nga tunatuukanga 8 ngenda kweyama ngenda kubaleetera abaana b'ebukerere St. Charles Senior Secondary School bakola peva omukyala edimistress wa Lugave namakula yamukulikakizikasawa abaana bateeke mu baasi eyo banyirire baleete peva zaabwe wano ngenda kuyambako sebo simanye sinatandika kuyita ngenda kumuyitira omusajja asinga okukola plastics betulina wano bamuyita General Moldings muyindi ne bwabengenda mu office bamukubira nga ali China nti erisayagala kwogerako naawe twagitandika naye 20 years back mukiraba ngenda mugamba leetawo n'ebidomola ebijemikopa amajerikani buli plastic ali awo balina n'amaanyi babisasulira era nga abamu ku basaponsers baffe mugenda balabako ng'Omwoleso gusemberedde tugenda yitamu ne drive n'ebimotoka byabwe okulaba nga tukulanga mu kibuga kino kyonna abantu bagumanye tukunga abantu n'abakozi ba businesses ez'enjawulo ab'amakampanies bajje bettanira Omwoleso guno kubanga gugendereddwamu kukonekitinga abakozi ba businesses ezo ne ku baguzi. Tulina amakampanies mangi sebo owekitiibwa chairman wa district ne meya
mu kitundu kyaffe kino eky'Emukono naye nga tegamanyiddwa. Blankets waliwo kampani emu etuna blankets 3.5 blanket gy'ogula 10,000 mu dduuka. N'olwekyo